Mulyanyama kyagambye si kituufu nti NRM abantu babatiisatiisa ku kutimba t-shirt kati omanyi obungu buno bwe tuba tubunoonya bano kibatamanyi kibeera kibalo NRM yayita mudda naye bano bali mu kuba lwali mbuuza lwaki nga sinakubuuza ekyo lwaki beba yayita mudda kati munoonya anti kyenkugamba empitamu yaffe eri etya bano tebalina capacity ne bootunuulira mu mawulire efeedinga buli candidate okuva ku LC1 mpaka ku ba MPs era ba MPs balina bali wano mu Kampala mu constituency za Kampala ne mu bitundu ebirala byonna tebalinayo population one kati mbalala mu abakubira kyemiggo nga tebalinayo leka male point yange abantu bagikwate bagitegeere njega tugendere wamu tutambulire wamu sokoleka abantu bamale okukikwata LC zonna ziri emitwalo 7,10 yes Museveni agenda okuyimirira akalulu chairman wa party NRM abakulembeza ayinako abantu 10 ze million 2.10 million 2.10 bw'okwata omuntu yenna ali mu eyo structure n'afuna abantu 5 mukazi we mukamwana n'omuzzukulu ne mutabani we n'abakozi aba zibeere million babeera abantu 5 ne mwami Kakoza linda kumali no linda ko in the interest of time linda ko soko owulire mwami Kakoza lwaki nkuyimirizaamu gyogenda wawanvu nyo yo narrative baddewo ebbanga ddene kyenkubuuza tuli ku electoral commission nzija chairman okuleeta agatali mateeka ate fine eyo nzija kati mbadde yakiriyalinga nkusabye lwaki weesetengedde ekibuuzo nti population y'abantu ono gyaga nti tebayina bali mu mpewo tulinde olunaku olwonga 15 kati kanzije kuteeka yes mwami byabakama bw'otunira ku statement yo n'ogidda mu media yagambye nti waliwo abantu abagamba ne baleeta ba militia protection of votes era nabiwulidde ku media ne bagamba nti waliwo abantu abaleetaga nti we are protecting votes no nannyonnyola n'agamba nti buli muntu candidate oba presidential oba member of parliament oyinawo abantu ababo Lawrence bwonfunira mukulu byabakama ntemyako ojakawulira omanyi abantu baagala nnyo atakwagala wawerekera wakakubanja bibisirani bizibu ate olugambo mulungi ekimutta kuwaayira yagambye mu statement ye nti okkirizibwa okubeera mu 40-10 naye waliwo abantu olwaleero ennaku zino abantu balina bamilisi naye mukulu gasijja kulimbibwa yagambye womala okulonda dayawaka n'agamba nti waliwo abantu abatondeddwawo okujja ku polling station buba protecting votes nannyonnyola n'agamba nti buli presidential candidate ayinawo abantu babiri MP ayinawo abantu babiri n'agamba ku polling station eyo yonna weesanga kuliko abantu abatakka wansi w'abantu 10 buli candidate aba ayinawo n'agamba nti naye ate waliwo abantu abagamba bagenda ku protecting vote n'agamba protection vote awo etteeka ligamba kubeera mu mita 10 nti mwabazze nga ba protection vote abasirikale ba polisi bajja kubakwata olyenanga kati mwami Kakoza ebyo byoyogera linda mukulu Mulyanyama muleke tugende mpola statement bagiteekeko gyulira ebyo byoyogera mudeeka mwami Kakoza kyagamba nti aba bajja mu protection of vote kyabadde ategeeza nti protection of vote mwe bamilisi abazze muddo wakabajja kubasanga bakwata bamilisiya baluwa tonabiwulira nga abantu Lawrence noonyeza mukulu byabakama press conference tonawulirako bagamba nti abantu bagenda protecting a vote ate olwo abamilisiya siga milisi kitegeeza is a group babeere wali mita that's okay tebabagoba naye bakugamba nti bano abajja ne beekola gwe tonalabako abantu abalina group bakanyama gwe toyina bakanyama bawere 10 nina eggaali tona ono Mulyanyama buli waayita ayina bakanyama bawere 10 si bakanyama gaali baki
baki kukuma kalulu ka bakakumako kingo etteeka ligamba ofune beagents ababeera ku polling station ate zo kugambye beagent okay mulekera ekyo kimala wakoze ensobi ojja omukulu tasobya mulyanyama kakooza ali mu college babunyize bwati come back to me ekyo kimala mukulu Kennedy Mutenyu ku nsonga y'emu. Sebo webale nnyo era mpuliriza abantu bano. Nina omukisa nti mu 95 nali polling agent